mujebaleko gyonna gye mutuusako engalo abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Mbasasirako mwenna bayita mu bizibu eby'enjawulo, basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mwabafiiriddwako abantu bammwe, nsamiyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuze emirembe, agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Manya nze Omumbejja Aisha Nassolo mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako updates. Kye nkusaba kiri kimu mukwano gwange. Subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate missing out updates. Yes. Naye nga mawulire gannaku nnyo nnyini ddala, ekitalo nnyo kitalo ddala ekyokubeera nga abadde yakalondebwa ku bwa guild president ku Kampala International University. Omukulu yabadde ategerekeseeko nga Matovu Douglas. Bw'atyo munnange Afiridde mu kabenje ebulwadda ku luguudo lw'Egomba Ssembabule bw'abadde ate ava ku mbaga e Masaka. Tusaba omwoyo gwe Katonda guwumuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano essaako n'abayizi n'abasomesa bonna ku Kampala International University. Tusaba bambi Katonda abagumye emitima kubanga si byangu n'akamu n'akeddagala. So nga ate nabyo tubitadde ku bbali. Waliwo ate story ekyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate etambula waneeno ne wali naddala ku mukutu ogwa Facebook ssaako ate ne TikTok. Omuwala ono Faith kyemmanyi ffenna tumujjukira bulungi, yalabikako ate mu katambi k'obuseegu ng'ali ne MC Kats ffenna tukimanyi bulungi. Alina obulwadde bwa mukenenya era yavaayo bw'atyo munnange n'alangirira. Omuwala oyo yamala ebbanga ng'ali mu mawulire nga bamukolako interview wano ne wano kwegamba nga nnyonnyola oboolyawo ku bizibu bye yali ayitamu ebyamutuusa ne mu mbeera okubeera ng'atandika okunywa enjaga era bw'atyo n'akomekereza ng'ali mu rehab. Wabula wayita emyezi 2 gyokka n'asiibulwa. Era omukyalo ono twadde tumaze ebbanga nga tukyamuwuliza, wabula twazzeemu okubeera nga ate tumulabako mu katambi olunaku lw'eggulo nga bamutambuza waneeno ne wali ku mitimbagano egy'enjawulo nga mutuufu mu kiseera kino omukyalo ono alabika bubi aggwawo. Si oli omuwala eyali anyirira, omukyala eyali anyirira eyali alabika obulungi. Mu kiseera kino omukyalo ono bannange aggwawo, alabikira ddala bubi mukwano gwange nga naawe w'omulaba ate munnange mu katambi ako. Yoyo munnange Faith era yono mu kifaananyi ekirala bw'atyo we yali afaanana, naye mu kiseera kino afaanana bw'atyo. Abamu bagamba nti yes, sirimu ayinza okuba muluma era ng'ali ku ddagala, wabula mbu ebiragalalagala bineeno by'akozesa by'amaanyi nnyo, bisobolera ddala okuleetera omuntu ne waba tabadde mulwadde wa sirimu, naye senga byeteekako n'abikozesa biyinza ddala okumononera obulamu naggwaawo, naye nga biragalalagala ebyo. Waliwo awo drug gye bamentioninze mbu eyitibwa ice. Mumunanga omukyalo ono gy'akozesa era mbu yeemumalawo. Kati nno avuddeyo n'atunnyonnyola ebikwatagana ne drug eno bw'atyo. Alabudde ne Brenda Miles. Brenda Miles ffenna tumumanyi bulungi, oyo eyali awangalira mu ggwanga lya Dubai era nga yeenyumiriza mu kubeera malaaya. Naye bw'ati amulabudde n'amugamba nti mu kiseera kino yes, tuludde omuwuliza tetumanyi gy'ali, naye mbu naye twandiddamu okumulaba nga naye oboolyawo afaananako n'omukyalo ono. So ne Brenda Miles alabuddwa kubanga naye y'omu ku bakozesa drug eno eyitibwa ice. So munnange si byangu n'akamu n'akeddagala, ngenda kuba nkulekerako akatambi k'omukulu Kabaata. Avuddeyo n'abako ate byatunnyonnyola ku mukyalo ono Faith, naye nga si byangu. Wabula ne MC Kats munnange bino olwamugudde matu bw'atyo yavuddeyo n'akola posti munnange efaanaganako bw'eti nti bibuuzo bingi nnyo bye yeebuuza mu kiseera we yeekebeza, bw'atyo ne bakamutema nti munnange alina siriimu. Bw'atyo yeebuuza ebibuuzo nti ani ddi era lwaki, kwegamba ng'alinga agamba nti yeebuuza nti ani yamusiiga obulwadde buno era ddi era ku lwaki ye. Era bw'atyo n'ayongera otunnyonnyola nti naye kino kyali tekisobola kubaako kye kikyusa, era bw'atyo n'akoowoola abantu bonna abasobola okubeera nga bamanyi essaawa eno omukyalo ono Faith gy'ali nti munnange we batyo bamunoonyeeko asobole okubeera nga oboolyawo amuyamba omutereeza oba amuyamba omujja mu mbeera eno gy'alimu. Era bw'atyo n'atugamba nti okubeera nga tusonga mu bantu ennwe nti ono alabika ono ate MC Kats ate biki, nti munnange tekirina kye kigenda kuyamba. Ndovu ki yayogedde ekituufu, wakati essaawa eno yes, Faith embeera yo agirimu
sirimu ne wetugezaako okunenyani oba tunenyani ekituufu kiri nti tekirina kikigenda kukyusa. Ekituufu ekirina okukolebwa kwe kunoonya omukyalo ono oba oliawo waba tali ku ddagala n'ateekebwa ku ddagala kwegala n'agezaako okubeera ng'ate bambi ayambibwa okubeera ng'oba oliawo adda engulu n'ava mu mbeera eno munnange gy'ayitamu. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno, ngenda kuba nkusibula essaawa eno nnyini naye nga mukwano gwange toseetuka wabula nga nnyongera okujjukiza nti obulwadde bwa sirimu gye buli era bulumira ddala. N'olwekyo mukwano gwange nga tonnasalawo kubaako kintu kyonna ky'okola ekyo kyo kiteeke mu mutwe nti obulwadde bwa sirimu gye buli ate bulumira ddala. Tuve ku banene abagamba nti gwafuuka musujja, munaye gwafuuka musujja nga tonnabufuna, but the moment we bakugambira nti wa HIV positive w'omanyira nti munaye tegwafuuka musujja. Bw'ogenda mmala obulamu bwo bwonna ng'oli ku ddagala oba si kyo munnange ofe nga toyagala kumira ddagala. So tube beegendereza nnyo, kozesa protection, kwegamba either abstain or use protection. Naddala ku muntu nga munaye tokola ki, tomwesiga, tomala gagenda mu nsonga za mukwano n'omuntu nga temusoose kwekebeza, kubanga munaye kati ennaku zino abantu babeera ddala balwadde basirimu naye nga you can't tell. Omuntu abeera anyirira alabika bulungi, kwegamba nga alabikira ddala bulungi. So gwe munaye tokebeza maaso, omuntu mukwate mugende mu ddwaliro babakebere emirundi egisukkamu ebiri okakasize ddala nti munnange omuntu ono mulamu, otherwise bannange olwadde wa sirimu gye buli ate bulumira ddala. N'olwekyo bannange tubeere beegendereza. Goodbye for now, toseetuka kankulekereko obutambi buno. Is that I got some time nali ntambuddemu ninsanga katsi somewhere in Tinda nangamba Faith, calm down. Nina wentelo tula wentinda nenywa ebintu byange byali bimpe essanyu cause nali nekyaye nga ndi depressed. I started using drugs. That's the truth, but it wasn't the right thing to do. Which drug was that? There's some drug called crystal meth. It's called ice. So since that day he knew that I used that drug for depression jempitamu nakozesa advantage eyo all my life. Corona agenza okutuuka yenna aweddeko nga this guy is setting me guys abaja in my life. I've been baganda bange ensonga edeseze no video sikulwanisa kiriwo nti oba katsi yakola kintu oba ki, naye tuyinza okuvunana katsi naye nga nono muwala abadde ayina ebintu byakozesa. Yino video yagikola luvannyuma nnyo ng'akyalabika bw'ati akulaga akozesa ice, naye mwenna abasinga mujajinga enjaga eno weed naye temumanyi drugs sinze kumalawo baana. Kati amanyi drug gye bayita ice muganda wange toyoya eyekumalawo eringa cocaine. Kati nze mbawadde emyezi mitono nnyo waliwo omuwala gwe bayita Brenda Miles, oyo namulabako naye bw'omulaba okuva bwe yajja Uganda nga bwe yali afaanana ne bwe yajja wano Uganda tebalina njawulo n'ono omuwala, lwansonga ye ayinza okuba yeekwese kamera naye nga bakozesa drugs embi. Katono omuwala ayinza okuba yasangibwa nga alinamu ekirwadde ate n'agattako ne ice. Ze zino results baganda bange. Stera nnyo kwagala nnyo kukola video ku nsonga za sirimu. Saagala nnyo kukola video ku nsonga eyo kubanga abantu bangi balina ekirwadde kino naye baguma tebaagala kijjukira, batambuza obulamu bwabwe. Naye mu nsonyi bonna bekigenda okulumya abalina nammwe abatannafuna, nammwe abalina abantu bammwe nga baafuna HIV. Omuwala ono gwolaba gwentadde wano bangi video mwazirabye dda naye nabadde sinnagituulamu koze kangituulemukko nyamba abalala. Ono omuwala gwolaba wano, omuwala twamulabako emabega awo nga ayina nduzi yali alumya fiye, omuyimbi fiye. Ono yali nga ali MC Katsi mu luumu bamaze okwesanyusa ne omuwala n'akwata ka video MC Katsi yeebase n'akateeka ku social media alage mukazi wa MC Katsi nti omusajja yamuyina era n'okweri abeeridde n'alaga ne kondomu mwaziraba era mweziri awo mu video eno ngenda kwogera bwetambula. Naye omuwala ono yali alabika bulungi, yali munene bulungi naye gye byagenza okuwunzikira mu video eno nga bw'ogenda okugiraba. Ngono omuwala bintu byamutabukako, mulwadde yenna yaggwaawo yafeedinga yayonooneka. Si yoli yeewananga nga yakamala okulya MC Katsi. Sijja kugamba nti MC Katsi yatuuse omuwala ono bw'ati nno, simanyi muwala gye yatambulira kutuuka mu mbeera bw'eti, naye nze nsinziira ku video omuwala ono gye yakola ng'ali ne MC Katsi bamaze okwegadanga, bamaze okwepakya nga gravity bw'atugamba okwepicha oba kwepicha ne MC Katsi. Kino kigenda eri mwenna abaana ab'obuwala balaba video yange eno.
tomala kagenda na musajja nga temwekebeza. Mmwe mwena bakaddaama mwagala nnyo okuva ebweru olw'okuba mulina amaddu mukoye obutaapu ne mutuukira ku basajja abaludde mu Uganda muno oba ababadde bakwanira ku social media ne mwegalanjula nga temugenze na kwekebeza musaayi. Mugende mwekebeza emisaayi. Ekirala beera na mwekebeze mu malwaliro ga mirundi ebiri. Omuvubuka gy'akutwala naawe genda mu ddwaliro lyo. Mubire n'emikwano gyammwe abasawo mmwe mwenna abawala n'abalenzi. Tokkiriza kansookere ku bakazi. Tokkiriza kwebaka na musajja nga tayambadde kondomu nga temwekebeza. Malwaliro amabiri erirye n'eriryo. Mwalabe video wano ng'omuwala agamba omusajja yannimbalimba n'antwala mu ddwaliro lya mukwano gwe ne batukebera ngo ffenna tuli balamu naye ng'oli yamutwala wa mukwano gwe. Ekirala tokkiriza musajja kwebaka kuba tayambadde kondomu. Tomala galya musajja lwakuba alina six pack. Tomala galya musajja lwakuba alabika bulungi. Tomala galya musajja lwakuba akuwadde sente ziggwawo. Ojja kutuukufaanana ng'omuwala ono gw'olaba. Ono omuwala yali mulungi, yali munene. Naye kati yenna alinga eyagwa n'eddalo. Gwe wena atalaba evidiyo ya muwala ono asooke kutereka audio we owulire walimu nga aweddewo wa ngeri gy'ayogeramu. Singa kalooterera n'osetolinga naye wagaana neweerimbalimba bulingi onkwasa ennaku nze njagala oterere gwe tunula ngeri ennaku kati gwe olaba bwewemoola okyalayika bulungi. God is powerful but oganya sooka osimbire wano bulungi enyaka feesi kaako nkalamu ate n'akasige tokyamanyika kuba oba okuta ekisiriza sitegedde. Abakazi b'okumuzigo omukwano yayagala okulumya mukyala wa MC Kati naye ebyo kati sawa zo byalaga. Naye sigamba nti MC Kati no omuwala naye alabika yatambula entambula ze n'ajjayo byeyajjayo. Kyesimanyi oba tannatandika ddagala kubanga wabanga afaanana bw'ati ayinza okuba tannatandika ddagala. Bannyabo mukozese eddagala mu budde bwalyo mu abaliriko. Banne mugende mwekebeze kasooza ozuuli bantu olina akawuka kano mira eddagala mu budde osobola okuwangala eddagala weeriri. Nammwe abasajja balaba vidiyo yange n'abavubuka bannange abasajja temugeza ne mwebaka ku bawala nga temwambadde kondomu. Ebyo bye mugamba Musimayi Sirimu yafuuka ssenyiga nga tannakwata mwanyinazi. Ogwo omuggo gwa Musa gwambaza akapiira. Sebo omuggo gwa Musa gwambaza akapiira abawala mubakebeze. Guluza abaana bazaalibwa n'akawuka kano bali luddawo abawala weebali n'abalenzi olowooza bali luddawo weebali bakuze naye mugwira. Ojja kulaba ebisambi ebirungi, ojja kulaba amabeere ag'ensimbi, ojja kulaba amabina ag'enyenyaga agagonda kati gali nnyo ku TikTok. Oyo ntaana yeekuyita agamabina golaba g'enyenye amabeere agasongodde ensusu zolaba ezinyirira ezo ntaana ze ezikuyita. Senga oba nga tokebeza muwala oyo muvubuka gwe gwe ngamba musajja gwe mukebeza abawala. Gwe wenna ng'oli ku ddagala oli ku RVs zimbire mu budde weewala okusiiga abalala. Sirimu akyaliwo, Sirimu aluma ate ng'akyaliwo. Gwe wenna muyina Mukama akuwangaase okaddiwe ng'oli mulamu. N'eddagala erimuwunyiza eddala likusange. Eddagala eriwunyiza ddala Sirimu naggwa mu mubiri oba mu musaayi. Mpulira nti linaatera okujja. Katonda akuyambe lijje ng'okyali mulamu ate nga ne ssente ezirigula obulizirina. Naye abawala mulekeraawo okugirana ne ssente. Mulekeraawo okwagala okulaga nti omuvubuka omulidde ojja kulya kaamulali. Nammwe abavubuka ojja kulya kaamulali. Mwekebeze nze Kabaata. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu. Ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu. Weetaaga ennyumba ya lunaku lumu, wiiki emu, mwezi, mwaka oba n'okusoba. Weekwate aba West Apartments. Munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain. Balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292. Beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa. Yes.